Mu mawulire amalala Ssaabalamuzi wa Uganda Bart Katulebe asabye omulamuzi akulira abalamuzi omuggya obutaddiriza mu mirimu gy'abadde akola mu kkooti olw'obuvunaanyizibwa obwa ofiisi empya obwamuweereddwa. Ono okwogera bino abadde ku mukolo gw'abadde akulira abalamuzi Yorokamba Mwine ng'awaayo woofiisi eri eyamuddira mu bigere omulamuzi Dr. Flavian Zeija ogubadde ku kkooti enkulu ewozesa emisango egya Nnaggomala wano mu Kampala. Ssaabalamuzi wa Uganda Bart Magunda Katulebe akubirizza Dr. Flavian Zeija eyakalondebwa okulira abalamuzi mu kkooti enkulu mu ggwanga obutasula obuvunaanyizibwa bw'okutunula mu kkooti okuwuliza emisango nga bw'abadde akola newankubadde akwasiddwa ofiisi endala olwaleero. Katulebe okwogera bino asinzidde ku mukolo abadde akulira abalamuzi mu kkooti enkulu Yorokamba Mwine gwaweereddeyo ofiisi eri Dr. Flavian Zeija oluvannyuma ye olw'okuwummula oba kiyite okulitayalinga ku mukolo guno ogubadde mu kkooti enkulu wano mu Kampala. But at the same time, you are a High Court judge and we expect you to be in court also. as the Chief Justice presides over all courts but still has to sit in court in the Supreme Court. You will have to divide your time in such a way with the cooperation and consultation with your colleagues and myself and whoever will be coming in as next Chief Justice to see how some of the work may be peeled off, but at the same time you must find time to hear at least some of the more complicated cases, and you must be available for the judges to come and consult you. Olera mukubiriza okwala okusalangawo yekka ku kiki kyagenda okukola mu kitongole ekiramuzi wabula asookenga kwebuuza ku bekikwatako wamu n'akakiiko akavuza ak'ekitongole ekiramuzi olwo balabe engeri gye bayinza okukozesa embalirira yaabwe okutuukiriza bye banaba basazeewo. So whatever you do, whatever plans you have, whatever strategies you have, you will have to discuss them with the Chief Justice and the Deputy Chief Justice and the management team, because many of our ideas, many of our strategies, solutions we are proposing sometimes come to naught because of one thing called resources. Katulebe asabye Principal Judge omuggya okukola ennyo okusobola okwaŋŋanga okusoomoozebwa okuli mu kitongole ekiramuzi. Ono era ayozayozezza akulira abalamuzi omuggya n'amusuubiza okumuwa obuyambi bwonna bwe yeetaaga obunaamusobozesa okukola emirimu gye obulungi, era bw'atyo ne yeebaza n'abadde akulira abalamuzi Yorokamba Mwine olw'emirimu emulungi gy'abadde akola. Ate ye amyuka Ssaabalamuzi Alphonse Owiny-Dollo asoose kuyozayoza Principal Judge omuggya wabula n'ategeeza nga bw'atawagira kyakuwummuza abalamuzi abasussizza emyaka 65 nti singa yali Palamenti emyaka yandibadde yagyongezaayo. I think it is a total mistake, it is a waste to ask any judicial officer to retire at the age of 65. It's like asking the best surgeon, who's now a consultant, to go home and look after chicken, goats and cows at 65. If I were Parliament, 65 should be for the lower bench and certainly 70 for all judicial officers of the Court of Record. Ono agamba newankubadde Yorokamba Mwine awummudde naye tekitegeeza nti avudde mu kitongole ekiramuzi nti era essaawa yonna waddembe okwetaba ku mikolo gyakyo. Abadde akulira abalamuzi mu kkooti enkulu omulamuzi Yorokamba Mwine ayiseese mu birungi byakoledde ekitongole ekiramuzi mu myaka 10 gy'amaze. Operationalization of the High Court circuits and magistrates courts. 14 circuits are in place. 6 are yet to be operationalized. Ono asabye amudidde mu bigere okulaba ng'agenda mu maaso n'enkola ezibaddewo era alwanyise omuze gw'obuli bw'enguzi n'okugoberera emisango gy'abantu okulaba nga gikolebwako mu bwangu obw'ekitalo. Ono bwe tumubuuza ku kikyagenda okuba ng'akola mu kaseera kano oluvannyuma lw'okuwummula era bw'ati bw'azzeemu. I will be doing writing, I will be writing articles, come to me, I will be writing books. I want to start writing about myself and other people, and if there is other work to do. Principal Judge omuggya Flavian Zeija asoose kwebaza ebirungi gwaddidde mu bigere byakoze era n'aweerawo kubitwala mu maaso sinakirina okubiyongerako. I prayed that I will continue those very reforms and perhaps improve them and make them much better and perhaps also introduce new ones
where possible. Ono ategeeza nti mu kisanja kye wakufaayo nnyo okulaba nga abalamuzi bakola bibasuubirwamu era nti si wakunyigira kuliisa omulamuzi yenna anaasangibwa nga yenyigira mu kulya enguzi. So I will ensure that performance is key and I will emphasize it. The second aspect will be integrity. There will be zero tolerance to lack of it. Whoever plans to be corrupt, you will definitely contend with my wrath. There I will not even use a carrot, it will be a stick. Aneti Nakayibali yakusakidde ku Delta TV amasukulumu.